Sisi w'emakindi Doreen Kcca Ayimirizza Omugagga Isaac Nabimanya abadde asenda oluguudo lw'abatuuze Muyenga. Alagidde office ya town clerk ow'emakindi n'ekitongole kya Kcca okufulumya Alipoota enzijuvu ku Ly'Ekkubo erikaanya abagagga Ereete. Akatundu akakaayanirwa kali mu luguudo ng'omugagga abadde ayagala kuzimbawo. Olunaku lw'eggulo Greda ne weetiye zaasindikiddwa ku ttaka Muyenga okusenda oluguudo olubaddewo wakati mu kuwakanyizibwa abatuuze abawangaalira mu zooni ya Ly'Ekkubo. Wabula abatuuze beekubidde enduulu ewasendebwa ekitundu ekyo eyabiyingiddemu amangu era ebimotoka ne biggibwawo. Olwaleero amyuka RCC w'emakindi Doreen Kcca ayisa abagagga bonna abakwatibwako oluguudo luno bamubuulire buli omu kyamanyi. Isaac Nabimanya gwe balumiriza okuzimba mu luguudo lw'abatuuze ategeezezza nga abagagga banne bwe bamukotogera ku ttaka lye. It transferred the land from Sarapio, the one who sold to me. That is There's an agreement, Sarapio, not Ly'Ekkubo. They are different. They are different. And the documents are there. Before I did it, I did search. I did a survey. There's a survey report to that effect. Wabula bwe bamusabye alage waayita abalaze ekyapa ekiri ku ssimu kyagambye nti kirambika bulungi wonna waayita. It is about Ly'Ekkubo. Me, I don't know about Ly'Ekkubo road. And I have not seen it anywhere. So where is your plan for the road? I have it. If you want it, if you had called me, I will come with all the documents. Abamu ku batuuze babulidde RCC engeri gye babadde bayisibwamu abantu abadde basindikibwa Nabimanya okusenda ettaka lyabwe ku kifuba. Najja n'asiba ekkubo n'agamba nti wali kkubo era wano wennyini ono omwami wayagala okukola gy'ayita poloti. So they wanted to shift to this road, they put us there, that I access from here. But I also asked my question, I can say let me access from there. What about this one? These other neighbors, how will they access there? RCC Doreen Kcca alagidde okuyimiriza okuzimba bunnambiro okutuusa nga ab'ekitongole kya Kcca balaze w'oluguudo luno luyita. Let us not do anything. But Number we two, pray that he gives us his documents. we need documents. Emivuyo ku ttaka lino RCC agitadde ku bantu abakozesa obubi ofiisi zaabwe mu buweereza. And of course, if it's part of this, that is the problem we have in our country, Honorable. Okay? We try. Transparency. Okozesa eryanyi. Buli omu akozesa eryanyi. Mbegayiridde. The laws are applicable, the office is in place, and we are able. Ekirindiriddwa ya alipoota okuva mu kitongole kya Kcca okumalawo emirerembe gyonna ku ttaka lino. One, let us stay all the works that have been. Let us maintain the status quo. Then as Kcca, we are going to engage the fiscal planning team to come up with a report regarding the what. The issue now here is access. Nze Julius Kafuluma, Bukedde TV.